kufuna omuliro gutabuse bavuddeko obuzibu buvudde ku ki ab'entebe berumaluma bekola ki batwedde ebisomoka by'abakasitoma zaffe okujja nebalese omuliro tebalina kyakukola kati tusaba emmotoka gavumenti etutaase toterwa ebintu ebifukumula amazzi omuliro twagala gavumenti ekimuwa ekiri sera tuwona omuliro guyinza okuba guvudde ku omuliro guvudde ku b'entebe berumaluma muvudde wano bekuma omuliro waliwo kampuni y'entebe awo entebe emmotoka zaffe okujja okay Masanyalaze galese buli kimu amaali yonna eweddewo era nanze kyamanyi abayuteero bagana okubaako kyalo kuno sente tubadde tuzijja bakama baffe ziweddewo era mututaase sente ziweddewo projekiti zonna zetwababalira omuliro guvudde ku ki masanyalaze amabbe tekikutte kaliro so baganda bange twegendereza abantu abakolera mu magalaji abakola ebintu ebyenjawulo wetuba tukuma akaliro tetumanyi oba omuliro guvudde ku ki oba guvudde ku ki so tugenda kuba twongera okukola ki okola sabwe tulabe engeri omuliro gyegukoze eki gyeguvuddemu so emaali y'abantu nnyingi eweddewo ebintu by'abantu bingi biweddewo abantu bazza baana ku masomero entebe abagaga abamu babadde batusasuddeko mmotoka z'abagaga zetubadde tukanika nze ndi makanika bwekitegeera mmotoka zibadde zikoze eki mmotoka ziyidde zonna zonna nga emulaba omuliro gwaje ngutuuseko nga gwakatandika olw'omuvubuka waliwo yayaŋŋambye nenga mafiiti ate kasasi omukumidde mangi ku bibanda nga nkutte n'ennyondo n'ekisula ng'ende ndabi nezo tukanga omuliro awulirira ku kibanda wabaddeyo ebibeera binnemangi twetoleo tutulamu wegukutte ne gwokya ebintu byaffe ne tulwanalwanako ne bigaana naye ekintu kyennyongera okuvumirira ekintu kya Uganda Police emmotoka zimaze essaawa nga 2 nnamba emaali yaffe yonna neggwaawo emaali yaffe yonna eweddewo naye nga ate pulezidenti yatugamba bwakuuma abantu naki twebaza mukama katonda nti tulina omuntu wetufiiriddwa ebintu byaffe kuba bulamu kisobola okubeera ekikulu tufiiriddwa omuntu
amanya significant independence ekyemakerere wano gasi poliisi n'ebintu by'abantu bino ebirala abundikiya bali badde babikoze eki bali badde babibbe era tugyebaza ku mulundi gwo nekoledde eddala ekisingira ddala eky'amaanyi kuba kino ekitundu ffe tuli mu kitundu ekibi ekirimu abantu bensobola okugamba nti abagala okukolera mu nsawo z'abannaabwe naye tubeebaza tebakoze omulimu munene nnyo kubanga basobodde okukola ki okutuuka mu budde ate ne bateekawo money power. Gavumenti sijja kulekeraawo kuginenya nti one tubadde mu kaseera k'ebyokulonda nga olaba nti procurement gyebadde esinze okukola ebadde esinga kukola bimotoka ebizikiza muliro nti baguze ebimotoka ebizikiza omuliro ne babiteeka kumpi buli wamu wano wofe wennyini tuuka ku roundabout zonna kuliko ebimotoka bizikisa muliro ebitaakola nakukola kubanga bali basuubira obujagalo ne butaba nawo nti ebimotoka ebibeerawo awo baba wala wensi baba biki naye ng'olaba nti bandibadde bagula ebimotoka ne bagula ebyomuliro ate ne bagula n'ebino ebizikiza omuliro kwakati saawa eno wandibadde nga buli station bonna naddala awantu awali abantu abangi wandibadde wakitise ekimotoka ekizikiza omuliro nga kimu naawala n'okiwerako kimu naye okubeera nga buli station ndi wamu ku fire station nze ndaba nga tetusobola kulwanyisa muliro ekirala olaba nga gavumenti egamba terina ssente yandibadde at least eraba buli station ey'amaanyi nga wola Kawempe Nansana wonna nga waliwo emmotoka ezizikiza omuliro naye bo batunuulidde nnyo bintu bibakuumira mu buyinza ddani okunoonya ebiki ebisobola okuyamba abantu so gavumenti yeetereeze abagiwa amagezi batandika okugiwa amagezi nga bagiwa amatuufu okulaba nga tusobola okutaasa emmali ya munnayuganda wakati olaba tunuulira abantu basinga bakomye abantu tebalina kibazaako naye kati ogenda kwesanga nti bajja kwagala n'okuzaawo ebintu ebyo gavumenti ebame plan bagambe nti wano kati muveewo buvi nolwekyo ndowooza tukole ebintu nga tutunuulira munnayuganda tukole ebintu nga tukola ebintu nga tukolera mu Uganda ey'enkya ddani okulowooza nti nomukola biki ebibeezaawo abakulembeze bamwe mu buyinza naye tusaasidde nnyo abantu tebaleka esaide endala mulimu access naye distance okuva mu kifo ekyo okutuuka wano wanvu nnyo so naye abantu abafirefighters bakoze bulungi basaza omuliro guno okutaasa bulema Thank you.